abatulaba mu mpewo zino yeffe ba Anglican Vibrant Choir Veseta era naffe tuweerereza mu kanisa ey'omutukuvu Luka St. Luke's Church Seta Church of Uganda. Tuli kwaya eyimba mu service ey'Oluganda ey'okusatu wano ku St. Luke. Tuyimba ku mikolo egy'enjawulo, tuyimba ku mbaga, tubudaabuda abafiiriddwa mu kwanjula, okujjako mpozi emikolo egyo emirala egitali gya Bwakatonda. Katugambe nga kumala abalongo
tujjaayo, naye nga buli mukolo gwonna tubeerawo mu bubi ne mu bulungi. Atwetaaze otusanga seeta ku kanisa y'omutukuvu Luka. Weewaawo tulina n'olukiiko lwaffe olututwala, tukakasa nti bw'ojja seeta tosobola kutubulwa, obuuza basumba baffe nga obeera otutuuseeko. So tweyanziza nnyo, tweyanzeege bannaffe mwenna abatulaba ku mpewo zino n'abatuwuliriza mwenna. Mukama waffe abawe omukisa. nze Kamyuka Herbert olw'ekisa kya Mukama nze ssentebe wa kwaya eno. Okusookera ddala njagala kwebaza Mukama kubanga atukoze bulungi olwa kwaya yaffe eno, kubanga mu kwaya mu bulabirizi bw'emikono ye kwaya abantu gye bagamba tino yesinga. Kale Mukama atubedde bulungi kubanga emyaka gyonna Anglican Vibrant Choir ekwata ku ekifo ekisooka mu bulabirizi bwonna. Ate Mukama ayinza okuba nga ne mu bulabirizi bwonna obwa mu Uganda naye evuganya. Kale ekyo tukyebaza era nebaza abayimbi kubanga batukoze bulungi olw'okukuuma omutindo ogwo. Ne executive yonna ekulemberwa nze nayo ekoze bulungi kubanga ewaddeyo
omwoyo, ewaddeyo obuvunaanyizibwa, ewaddeyo ebiseera, ate ewaddeyo n'ensimbi okulaba nga kwaya eno eyimurizibwa. Kale tukyebaza Mukama kubanga atukoze bulungi. Buli kye twetaaga executive efuba okubawo omubiri ekintu ne kitambula bulungi. Naye ate nakyo bakikola lwakuba nayo product efuluma naye eba nnungi. Ssebo ne bannyabo, nsaba buli oba oyagala kwaya eno kubanga ekoze ku mikolo mingi era si yesoose, naye si gwe gusoose kubanga mu bulabizi bwaffe obw'omukono diocese olabira ddala nga buli omu agyeyunira. Era nsaba buli omu alina yenna alina kyayagala ng'ayagala okumukolera ku mukolo, okuyimba ku parties za graduation, tuyimba ku party introduction, tuyimba ku mbaga, tuyimba wonna we tuyimba, wonna wotwagalira kwaya eno weeri. Era tubasaba bannange mugyeyunire nnyo, mujja kulaba nga enjiri gyekola ki gyekola nga nnungi nnyo, bayimba bulungi nnyo era nga we mubawulidde. Nakola nnyo naye saagasimwa, nafuba nnyo naye sawumbula, Yesu kakana mpatte ekisa kye, ambomozeza mu mikono gye, gyali gye njagala okutuuka eyo, ze ndibuwera ewange ddala. Byonna ebirungi ye yampeereza, newankubadde sibisaanira, wabeera nange nfuuse omugagga, bw'atabawomba mabulukupe, Mukama njonerera mamumu, ze ndibuwera ewange ddala. Gy'oli okufuukafuuka tewali, newankubadde kisikirize, ekyakukyuka mu kizikiza, w'omulesa abantu mu nsi zonna, zesirwaba bonna nga bandeka, ze ndibuwera ewange ddala. Munsi ntegeerako ekitundu ky'ekisa kye kitakomezeka, bw'alitwala ebuwenyesimo okumusinza n'essa